Isaiah. Yes, nkulamusiza mukulu Junior. Tata, assalamu alaikum jama. Emirimu ogikola bulungi, teweekubira ennaku zino oli Newton. Ekyo kye nali nkusaba Junior nti tubeere Newton, okolera ddala Newton. Era weebale muzeeyi. Kaakati nze sirabangayo balwadde ba mitwe ng'omusajja oyo omutunzi w'ebbugga. Kubanga abantu bonna be yatadde ku lisiti we kubeera nga bonna bakyanoonya empapula, bonna baazifunye dda olw'ekibaluwa ekyo. Abantu abo bayinza okubeera nga UN ebadde ebuuza obukakafu buluwa. Kati obukakafu ne bujja ku kibaluwa nti babeetaaga e Uganda, ekyo kyokka kibaweesa empapula kilasi. Ne bamanya nti bano bonna nga be bali wano bulijjo be boogera biki bituufu. Kaakati obutasoma kibi nnyo, oyinza okukola ekintu n'olowooza nti omuntu omubonereza kozza omukubira paasi, ate gwe n'osigala ng'olabisa bubi nnyo mu bantu. Kubanga omuntu bw'atuuka mu nsi nga Canada oba zino ze tuli mu Sweden, ne bw'aba Pulezidenti Museveni tasobola kuggyayo muntu. Ate olwo Kayanja omutunzi w'ebbugga. Ne bw'aba mukulembeze wa ggwanga tasobola kuggyayo muntu. Ate gwe yabadde Kadaama, ate amalako na P7. Kaakati kibi nnyo nti intaneti eno tesaba CV. Abantu abamu bali tebali supposed kubeera ku social media. Abazungu tebakolera ku gundi yagambye, tebakolera ku gundi simwagala. Ate omuntu gwe gw'otoyagala omuzungu gwasinga osembeza alabe nti lwaki omwantu ono tebamwagala. Eno omuntu ayagala okukuwa eddembe akola ekyo kye yakoze. Kati abo abaana bamaze dde okufuna protection ey'akabi. Kino njagala tukitwale ku mwami Lumbuye. Lumbuye bwe yali ayagala okusaba empapula mu UN ettaka gyali, yateekawo contradictions n'afulumira mu mawulire, n'afulumira ku ma-TV. Ffe ba Eddie Mizaya mwe ba Junior ne mukera ku makya nti namulabyeko e Uganda. Ebyo byonna ne bimuyamba okukuba akaggi. Era bye yali anoonya. Kati bannaffe bano bava e Uganda balina ebifaananyi ne Kyagulanyi, balina video, balina biki. Ebyo byonna nga tebimala. Kati eno ebbaluwa, era nze nsaba ebeere nga kituufu ebbaluwa yabaddeyo. Era nsaba ebeere nga yavudde oba mu balooya oba mu baki nga kuliko ne stamp. Nga tetudde butuuzi tebagenze ku kompyuta ne bakola kintu mbwasasamaze. Bw'ebeera nga ebbaluwa eryaddala yabaddeyo, bamaze dde okufuna empapula. Ate era ne bwabeera nga ebbaluwa eyo bakoze bukozi nti no baagala likes, era kibayamba. Bagidawuniloodinga buli muntu n'agiteekayo. So njagala mwami Kayanja nti lwalizzeyo mu bbugga, kati akazannyo k'olimu koyagala okuyingira ka abasajja ba bwongo. Ono Junior alina diguri yakisomera Makerere University. Kati bwakulaba nga ebbugga olya bisi naye wali aseka. Era nze kyemmanyi nti Junior olese omulamwa gwa Calvin si lwakuba nti yakoze ekyamagezi, naye nga naye weewuunya omulalu atategeera eyeteeka mu bagezi. Nze mmanyi ensonga lwaki waleese eki, waleese omulamwa guno. Kubanga Junior omusajja owa diguli toyinza kutandika kuteesa ku Calvin Kayanja atwongereko ki. Yakiweewe. Labayo omukazi gwe yataddeko nnamba emu bamuyita Brenda Nakato. Brenda Nakato amaze e Canada emyaka 15. Brenda Nakato alina passport ya Canada naye yamutaddeko mbu naye anoonya mpapula. Oyo Brenda Nakato nze nakolanga naye ku KIUFM. Amaze Canada emyaka 10
era ina akatabo ke Canada nena yamutaddeko mbu anoonya mpapula. Is very stupid. Katumusabire. Is very stupid. Total fool. Mwami Tamale senior ebe benakoona ku mutwe n'agamba laba engalabi. Kubanga Junior toseka kati Kayanja alinga yadde Eddie Mizaya n'amuteeka ku listi mbu anoonya mpapula. Kaga Katonda parliament ya Uganda ne bwetuula teri asobola kuzijjako passport ya Sweden. Bana abazungu tebamanyiirwa. Kati omulongo babiri ye Nakato manya mulongo Nakato Brenda teri ayinza mujjako passport ya Canada. Nze kuno lwebadde Uganda twalina Nakato awo ku papazi. Kaakati ne weebuuza yava atya Canada n'ajja Uganda okuwummulamu nga talina passport. Ng'amaze emyaka 15. So mwami Mezaya Kayanja alichi Kayanja is a fool nawe. Kati Kayanja nze amagezi genkuwa wali ekkata ng'odiringa mu banne bwe mubeera mu musenyu. Era otegera bya musenyu. Kayanja tosobola kutegera bintu by'Amerika, Canada, Bungereza wano mu Europe. Otegera by'abali mu Bawalabu. Obwongo bwo bwajjulamu kusumu simanyi bagitani kulusu simanyi kusumu ebyo bye mulya. Babita simanyani simanyi kusumu. Kusi. Tosobola nakamu kumanya bwongo never nange people fools. Nasomye ekintu n'enseka n'okuseka n'engamba never lie. Ono Kayanja tumusabire. bwe yali mu nsi z'Abawalabu alabika yayoza nnyo toilet amazine gamugenda ku bwongo. Junior. Tetuvuma. Junior. No is a fool. Junior. Kubus bana bamwita kubus. Olutalo lwa Kayanja nze mpulira lukka mbadde nkusaba omukubira essimu ajje wano yeeyogerere nze mbivuddemu kuba Kati Kayanja alindako Bwana Junior. Bwana Junior. Obadde sinaba kulaba wano nti waliwo omusajja ono gwe bayita Abaho. Amaze kwogera. Abaho oli musajja muyivu but you a fool. Banaye ate nange nkutteko. You a total fool. Abaho mwalaga ensi ya Uganda nti ejjudde obusosoze. Omusajja yajjamu empale n'akunama n'ayita kabaka ng'akunamye n'amugamba mbayingiza mu kabina kange kano. Mwamuleka temwamuggulako musango. Ne mukwata omwana pressure ku lw'okuba ye talina mwamwogerera ne mumuteeka eruzira. Abaho singa mwali muli abantu abali realistic nga mulumirirwa culture mwali kutta omusajja oli eyakunamira Obuganda ne pressure ne mubateeka mukaguli abantu babiri. Lwaki mwateekayo omu? Kati kankwe answer yoyo musajja soko olize. Oyo musajja misango ja pressure. Linda kansoke njogere. Ebintu byoyo kisa kya Mukama nali simulabangako nga simumanyi. Kyokubiri yakunamira ensi yonna. Bwamala okunamira ensi yonna abantu baaliwo abalina right egenda mu court okumuwaabira. Si buli kintu nti Abaho ajja kuvaayo akyogereko. Mezaya waliwo bwe yakunamira Obuganda wakolawo ki watwalako omusango mu kooti ne bagugoba. Oyina n'amateeka gwakozesa ne bakugaana. Bwana Abaho linda mukatini linda mukamalayo Bwana Abaho. Abaho yegwe president wa TikToker. Omusajja akikolera ku TikTok. Uliriza mukatini Abaho ngaza akukkiririzaamu. Nali mmanyi nti nno ogenda ku monitoringa omusajja oli naye omukwate kubanze nkukkiririzaamu. Kuba nange nafuuka TikToker kati gwe president waffe. Kati gwe nga president waffe walaga obusosoze. Soko olize Mezaya. Abantu balina kye bagamba nti engalo zino tezenkanankana. Ate waliwo n'omuntu gwogenda okugulako emisango n'otuukayo ate ne bakuteekayo ekyo kimu. Junior wuuno ali wano avumye Furufiga enkya n'eggulo. Furufiga abaana bwe baamuvuma teyabasiba. Goma nti Furufiga yawaabira Junior nakati tamukwatanga. Ebintu tebyenkanankana.
ekyokusatu Mezaya ffenna twaliwo Junior yaliwo naawe waliwo teri yatwala musango kati nze nganze Franka nange mba ntya sibigendamu ekyo kankikubuulire anti nze nabirekera pulezidenti wange abaho muganda wange Mezaya Full Figures by'abaana abawera 10 oba 2 e Kampala ba TikTok abamuvumye naye olunaku lwe yatwala omusango gwa Junior nga tamukwatanga ebintu tebyenkana nze mbasaagala kigenda kunzijambula mu bwensi nze amaanyi agakwata pressure yasooka n'avuma ffe nga tribe n'avuma mama Museveni n'avuma Kabaka ye n'amuteeka wali n'avuma mama w'Ettoolo so nange ne ntwala complain zange kubanga amanyi pressure niwe namukwatisa teri ajja kunsinkana nkuba amasasi naye ekisa kya Mukama ojja mukwata bakusinkana bakukuba amasasi. Okay, kakati nze mbadde nsaba bwenti Mr. President. Nsobodde okufuna wano. Omuvubuka oyo mwe temulowooza nti aboneredde. Aboneredde. Naye okimanyi Mezaya omuntu singa ayimirira mu kooti n'agamba bannaye kye nakola kibi neetonze emisango njikiriza mu nsonyiwe okimanyi pressure basobola musonyiwa okimanyi bwati okimanyi ne pressure lwagenda mu kooti mugumu agamba talina omusango yali akoze alina balooya be bafuna bamugamba tobako kyokkiriza buli kimu kati gwe nze fe abakwata pressure tetujja kubeera nga bino byempulira nti okubye engoma ate gwazina tojja kukwata pressure omutwale mu kkomera tanaakuukiriza misango akyajeegaana ne balooya be ate oveeyo nti musonyiye obeera ng'eyakubye engoma neozina kakati ekibuuzo ekirala mukulu abaho igwe okuva ku mirimu gyo buli lwe baleese pressure mu kooti omulondoole ofuniramu nze natuuka ku kooti emirundi 2 siddangayo ffe twakwata ne tukwasa gavumenti yemanyi niwe basoma emisango gye bamusomera tekuliiko gwabaho oba gwa full figure kiringa bw'okwata omwana wa defilement bw'okwata omwana wa defilement gwe bakozeeko defilement n'okwata akoze defilement n'obootadda mu kooti kati bye biri ku pressure oba ffe twakwata twamala abaali bamunoonya nga bamuyinako emisango ne bamusanga awo kati be bamanyi be bafaafagana naye nonti abaho oba full figure. Ekibuuzo ekisembayo oli wa NRM nange ndi wa NRM owulira otya ng'omusajja yakunamira Kabaka bamuwadde obwa RDC bannaye kankubuulire kino Mezaya nze ekintu ekiyitibwa n'okuvoola omuntu ne bw'aba nga tiyakunamira Kabaka nga yakunamira oyo Junior ffe tuli basajja bahima tulina ebintu ebitwesitaza waliwo ekintu kye tutasobola kukola kye yakola kibi 100%. naye ngamba kankubulira ekintu owulira otya nga bamuwadde obwa RDC linda kansooke kunkunyere obwa RDC soko mutinga katono mpe mwe answer yedde no yogere kyemanyi RDC wegomba jali oyo nawulidde mbu bamuwadde musimanyi deputy RDC ayinza okubafuna emitwalo 2 nga bamwejjeeko kumuteekaawo nsibimanyi nabimanya anti Mr. Abawo tetuli ku ssente ze bamuwadde tuli ku office eya gavumenti nga agenda kurepresentinga pulezidenti wange gw'empagiro w'NRM. Kakunyonyola ekintu Mezaya okitegeere. Mezaya nzikiriza okunyonyola akantu kano okategeere. Ye taata. Pulezidenti waffe Museveni musajja mugezi nnyo. Oyo omusajja yakola ekintu ekyo buli omu yakiraba. Naye abadde avaayo era ng'ayogera Museveni tonfuddeeko. Museveni musajja mugezi alabira wala. Yamutezaako akakojo muwe. Naye nkukakasa Mezaya bw'oba badde ogoberera ebibadde mu parliament oyo tagenda kutuula mu office wadde kumala mu mwezi. Yayagadde kumwegobako bulungi nti nze nyakuwa naye his worship. Yes. Bwe tubeera nga tulina mu NRM abavubuka abato abasomye nga ba Junior nga mu butuufu ffenna tumanyi nti no Junior asobola okukola era musajja mugezi. Ne tukeera ku makya ne tulaba nga bawadde office omusajja atalina na bbaluwa ya P7 atalina linnya lirungi mu bantu wadde nga parliament egenda kumugoba. Njagala weebuuzeemu nga gwe omuwagizi w'NRM nga nze owulira omutima gubeera mu mativu. Omutima guba bubi naye kiringa Mezaya singa obeera n'omukazi ewaka ewuwo naye ng'omukooye. Kati mu kukooya omukazi oyo oyagala kusenguka oba mupangisa. N'omugulira ebintu n'omuwa transport
n'omugamba gendako kyalireko bazadde bo aba yakatuuka ewaka eri eno n'osenguka n'ovaayo wa landlord n'obula omukazi asigala nti bbawa nga njagala nnyo yansindise wano ewaka naye agenda kudda we yava ne bamugamba ono yasenguka taliiwe yagenda ekyo Museveni kye yakoze yensonga lwaki bamuwadde omulimu ate ne bakyogerako mu parliament. Yes, nze nkugambye olina okulabira wala nnyo musajja Museveni alabira wala nnyo. Njagala kwogera ku nsonga ya pressure. Bannange mbabuulire. Nze saagaliza muntu kubeera mu kkomera naye nyina ekintu kye njagala obbabuulira. Pressure okubeera mu kkomera sometimes kiyinza okumuyamba. Nti obusunga abantu bwe baali nabo obudde obwo. Nota pressure n'omuteeka wabweru ne bamulaba ku street. Bayinza omukuba ne bamutta. Kati ebbanga lyamalayo nga bongezeyo sometimes abantu bayinza okwerabira. Bagenda okumuta wali ng'ali safe. Mezaya abantu baali banyigidde pressure nti singa baamulabako bw'ati wadde poliisi nga tennamukwata. Teri muntu n'omu yali anyigidde pressure. Taliyo. Anti eyo yendowoozayo. Abaho lindako mujja tutamya gavumenti eno. Mujja tutamya gavumenti eno. Mutima wa Mateesa. Abaho mujja tutamya gavumenti yammwe. Olusobola kukwata bavubuka batono otandika bateka mu kkomera. Ssaabasajja Kabaka yagamba guno omulembe Mutebi gw'abavubuka. Kati Kabaka naye yatandise okusiba abaana nga Museveni bw'asiba abaana makomera. Lwaki omwana wa Bendi temumuta? Abaho nnyoko baali bamutadde luzira gwe baali bakusibye nako gwe kisiraani gwe. Abaho wanyizizza nnyo. Omuntu mukutteko omwana mukomera kati myezi ena. Omwana wa Bendi muto, omwana aliko n'ekikyamu ku mutwe. Toyina mutima, abaho toyina mutima gwa kisa. Mama wange tavumangako bantu. Mama wange tavumangako bantu. Ne Fulofika manya abantu baavuma. Lwaki tokozesa platform y'okuvuma abantu? Lwaki oyagala towamuolinga gwe tonjasamira ate naawe? Gwe lwaki tokozesa platform y'okuvuma abantu? Kuvuora abantu. Mutima uliriza. Sane weyerusa. Naye lwaki tewavuma abantu? Mutima uliriza. Lwaki tewavuma abantu? Omwana wa Bendi mujja mukomera abantu. Omwana wa Bendi ate naawe. Kasajja gwe. Ewamwe Bunyarwanda kumanyoko. Ngono mwajanga balefuji. Junior to muting aleka mbuliro no musiru. Wano wajanga lefuji. Lefuji mwene nsi. Mutima tukwate ensonga. Abantu okuvuma abantu Pressure naabwe. gosi baliko n'olulyo lulangira. Mutima tukwate ensonga. Kyakola kirungi. Lwaki tewamubuulirira nga tukwate ensonga. Junior muliro kutamusi. wamugamba n'alekera okuvuma abantu. Junior, Abaho. Owali mugamba alekera okuvuma abantu. Okiraba ate bangi Mutima. Kabaka wa Buganda Mutima. Junior baleke bakatane baleke Please, if I'm kuwa. not Muganda but I'm Ugandan, just know that. Mwana Muganda. Aliko n'olulyo lulangira. Mugisu Muganda Mugisu. Lwaki teyavuma kabaka w'Abagisu? Lwaki yadda ku Buganda? Lwaki teyavuma Abagisu? Mezaya, nze sikiriziganya. Lwaki yadda ku Buganda? Owa Buganda goli Muganda gwe kasirani gwe. Ebunyarwanda waliyo abakabaka. Uganda. Ekyo kankikubuulire. Lwaki osiga Abaganda ekifaananyi ekibi nti batulugunya abaana bannambi abaloya ba Buganda be basiba mu kooti be bawoza ne pressure saabaho nze nakwata n'ekivaamu baloya ba Buganda be basiba mu kooti. Lwaki tebabuvuddeko? Tuwandiisa baloya ba Buganda be basiba mu kooti. Ekyo njagala okimanye. Kati abaho sooka mpulirize bulungi. Tuwandiikidde Buganda amabaluwa buli lunaku tuwandiika amabaluwa ne batugamba emmengo nti ffe twasiba omwana oyo. Omwana oyo afunanyizibwa ye pressure. Ndowooza katolitegeera mbadde simanyi nti sokotize mbadde simanyi nti bwe weeyorusa omanya abaluwa ge tuwandiika gwe okuva mu nsi zonna. Mbadde amanyi abantu abeeyerusa mutegeera nkitegedde leero ate ng'oli kyali wange. Buganda si abeeyerusa gwe munyarwanda olaba gwe basalibwa ne sikini eri nakyo naye oli embisi totegeera. Kuba njoko abanyarwanda temugenda kufukira kizibu mu ggwanga lino olinga amazi. Oli munyarwanda wajjanga mufunzi wajjanga oli mukamba oyo muzzukulu wa Nnambi ne bw'onaamusiba mwana Muganda kati lwaki bw'oba bavoola kabaka wa ate owandiika empapula ng'olumirirwa omugiso yavuma kabaka. Kabaka wa Buganda yasiba omwana oyo. Lwaki olumirirwa omugiso yavuma kabaka ng'ate oli Muganda? Oli Muganda waawa naawe mutima. Mulesa mwana Muganda katuwulira abaho. Teri Muganda yeyerusa nga musajja taliyo tebakulimba. Tekirina mutawaana.
teri muganda nga musajja asobola okweyerusa mutima tebakulimba taliyo sikiinaako buzibu olaba gwe teweyerusa naye oli amabina olina n'ebitundu ebyekyama ku internet kati pressure yasinako obubi amabina gatya amabina gatya Junior akatambiko ng'oli bwerere gwe kisiraani gwe mulungi ennyo amabina gatya katono nnyo bwe kati genda obuze gundi ndowooza wulira kati yozzeemu anti ebyo bye musobola okuvoola abantu bati tolina kirala bw'olikabi nnyo n'okusinga pressure erinnya lyo bbi nnyo n'okusinga pressure mu president w'abatiktoka bwe yatulako obusolo kumanjako kirala kyosobola ku mwana w'abendi gwe kisiraani tolina kirala kyosobola ebyo bye musobola okuvoola abantu okuvuma abantu naye nga kyenyagala okugamba oba oli mwana wa kintu oba oli mwana wa nandi teri muganda musajja eyeyerusabakazi gwe toli muganda wano nti muganda teri muganda yeyerusa teri muganda yeyerusa musajja andi ebyo olina okwogera obusolo byebiki omwana abendi mufeeko anti keera ogende mu kooti gwoyona n'erinnya lyo ani yakuba president ani yakulonda ogambye mukedde muwandiise ebbaluwa zammwe muziwandiike bamute sawa zino pressure baloya ba Buganda bebale naye mu kooti abaho taliyo pressure furufiga taliyo nenyoga ne Asha Blessing kasoje kuba tisadisa Asha Blessing ngamba ngana mukole kichamu muko ina state house kumanyoko ogenda wo kigwe ogenda kola wo sina kye sobola kola muwandiike biwandiko kati kankubulira ekintu kimu abaho Buganda yevunana government ya Museveni mpuliriza bulungi mpuliriza abaho wakwata platform nogipromotingira ko kweyerusa lwaki wavuma abantu nga pressure era okweyerusa kukosa mu company nambe tunde ebisigo okweyerusa nkufunyemu nnyo sente mbitirivu simala genda nga namba state house tiwe kuizo kufana supportinga lwaki wavuma abantu oli musiru Buganda gy'olwanirira yanyoko omunyarwanda olwanirira otyafa abaganda kumanyoko Buganda kirani ky'abanyarwanda asobola okweyerusa ekyo kisazeebu umutima toli muganda omunyarwanda yeyambulo ina ngenda kuwa tribe gy'ovaamu era kyaginoonyereza ngenda kuwa tribe gy'ovaamu wano nti muganda pulesa gw'osiba mwana wa Buganda aliko n'emizimu gya Buganda mwana wa nnono keera ekyovumeka bakolabe oba ova mu tribe ki teri musajja muganda yeyerusa mutima beera ng'okimanyi taliyo toli Buganda okweyerusa nkulina mu kampuni namba nagwawo kati pulesa mukuvuma yafunamu ki twamutwala Luzira ali yagenda andi kabaka wammwe yagenda Luzira kulaba abantu bakiikirira obwakabaka bwe inkubuulira Mezaya yekolerako ekifo lekanyogere n'abantu abategeera Mezaya tuli bazzukulu ba Buganda taata owa naawe tuli baana nyoti ng'akasajja kakanyarwanda ensimu yange vaako nyoti ng'omunyarwanda oyo amalako emirembe lekanyogere ne batata bafa ba Buganda yogera bonna abali kuno Baganda gwe abaho mwakira ku makya ne musaba obutuuze mu ggwanga Uganda nti mwagalana endagamuntu olimba ne tugaana wazino embeera zammwe ze mweyisa zino butusobola kujja mu maka gaffe nga tutegeerera n'osiba n'abaana b'omunju n'obatwala n'obasiba abaana ba Buganda pulesha mwana Muganda aliko n'emizimu gya Buganda mwana wa kintu mwana wa Nambi kabaka wa Buganda yatandika twamutindika Luzira ateeseza abantu be gye bali eyo ye kabaka w'e Luzira king of Luzira yali bobo kakati gwe masikini gwe munyarwanda gwe ne Luzira twakusibira okola omusango sino munyarwanda so linya bawo litegeeza ki amunoti munyarwanda abawo nina kintu kyenjagala okwogeramu katini nti nze nyabagambye sisanyuka pressure kubanga ali Luzira naye ne mbagamba nti Mezaya alina ekintu kyeyayogedde awo nti tuyinza okwogera ebintu nga tubikubako bukubi naye nga tetulabira wala nti olaba pressure yateekamu abantu bangi be yali ayogera ng'avuma yayogera ku first lady nayogera ku president nayogera ku Bobi Wine nayogera ku kabaka yateekamu abantu bangi nti wayinza okubeerawo protective measure nti omuntu ono singa alabika mu bantu abo bonna be yavuma wayinza okuvaayo omuntu n'amukuba essasi kumutta oba n'amukola ekintu n'avaayo n'agamba nti
gavumenti yamuse kubanga yavuma first lady. Nedda labayo mukama wange. Buchanga pressure agenda mu koti. Abaolidako. Kampabule mukatini. Abaolidako. Agenda mu koti walulabyeyo. Tekamaleyo. Ne wabeerawo abantu bano abantu abalala be tutamanyi kubanga tomanyi ndowooza y'omuntu. Oli omuvubidde kabaka we, oba ovumye pulezidenti we, oba ovumye first lady, ovumye Bobi Wine, n'agamba akasajja kano kaakano kali wano. Gwabadde avuma abantu. Mob justice tugimukoleko ne bamukuba ne bamutta. Si kirungi omuntu kubeera mu kkomera. Naye okukakkanya obusungu buno abantu baali balina obusungu. Abantu abalala tebaayogera balina obusungu bali ludda balina obusungu. Okukakkanya obusungu nze balina busungu ku pressure. Tewali. Abafubuka tubeera ku social media naye waliwo abatabeera ku social media nga bakola ebikolwa. Nedda omuntu nti ono manya Janet yaleese omusajja kisa kya Mukama ye tebaamusiba kubanga teyayogera ku pulezidenti na famire ye. Abo yakugambye Mezeya kankubuulire. Ekisa kya Mukama njagala kinyonyolo kitegeere. Mezeya bayinza okukukwata ne bakutwala mu kkomera nga balina ekintu kye bakola ki kye bakususpectinga. Bw'otuuka ku kkomera oli n'agamba omuntu oyo mumutte muleese wano njagala mumuttire wano. Kati gwe omusirikale n'ajja n'akugamba nkutodduka ogende singa nkutosobola kudduka n'ogenda nti enta nziruke. Aba yakakutabwoti nga wakadduka just 100 meters ne wabeerayo omulala nakubba essasi nti obadde otoloka. Kati gwe statement n'efuluma nti abadde atoloka ne bamutta kumbe lubadde lukwe. Ky'ekintu kya kisa kya Mukama. Nyakugambe oli atategeera kisa kya Mukama. Yagera n'ayogera Mukama wange mbadde nsaba bwenti. Kuwadde kumulabisa bwe tolowooza Mezeya kanku naye pressure ajja mu kkomera lindako kano katono nnyo. Buchanga pressure mutwala mu kooti. Sirabangayo muntu mulala afuna na pressure okujjako abaho ne full figure. Ne Buganda yennyini wali mukise wa Buganda yajja mu pressure awoza ne baloya ba Buganda tawoza na aba. Bwana Mutima. Lawyer wamwe. Bwana Mutima. Ekyo njagala okikirizo. Bwana Mutima. Full figure akyogera bulijjo ku TV nti Bwana Mutima. Obadde kinawe. Bwana Mutima. Wallahi billahi tallahi. Bwana Mutima. Zabuzansi temukikubanga mukiza wako kabaka. Tuwandiika amawulire bululu nakwe Mutima. Era kati bw'obanga mugamba nti Ssaabasajja Kabaka yasiba pressure. Nkunga wana abaana bali kuno. Tuli abaana emitwale 15 nusu 5 ku live eno. Mbadde nsaba muwandiike nga tuwandikira Buganda kamba tere wenda ya Buganda ne email. Buli lunaku tumubanje Kabaka. Mutima. Tugenda mubanja Ssaabasajja. Bwana Mutima. Wa Buganda. Mutima kulinga. Mutima. Omwana amazeyo emyezi ena. Omwana akugambye tetujja oyo akikugambye singa abantu buli Mutima. Mutima. Ewa mwe Rwanda. Mutima wuliriza. Mutima wuliriza. Omwana muto omwana muto wamayogera Mezeya. Mutima wuliririzanga. Njagala nkubuulire Mutima. Nawe kenyine essaawa zino okoze ensobi. Tosobola kutandika kwakyozinga muntu nti si Muganda Munyarwanda. Gwe bagambe nti no Uganda erimu Baganda bokka. Olwo lulimi lubi. Tubeera nga tuli wano nga tuteesa. Tuleme ate kutyoboola nnyo bannaffe kubazaaki. Mwe mutukyaya kabira zammwe. Mutukyaya kabira zammwe tubaagala nnyo. Wuliriza. Mutima. Muti omwana myezi ena ali mu kkomera. Mwe mutulekera okwekyawa. Free pressure muto omwana. Mwana wa nnyoko. Tulina buzibu ku Banyarwanda tulinako buzibu. Naye Omunyarwanda otufunayo Omunyarwanda omu bagambe. Bana ngakitalo Muganda wali mu kkomera sore. Muganda wali mu kkomera ng'olabye ba. Mute si mwana we. Sibawe wabwe. Kuwe yambula ngakitalo. Ngakitalo banaye. Ogunago musango ndoza bwali bwange nalaga bwange salaga bwabalala. Era gwo musango mu Rwanda gwe nga tewasibwa.
anti obana bulagana Rwanda lagabanga because kati chiri omulyango abere webati munavumaganya abana chiri abanyarwanda abanyarwanda bantu balungi naye kati soko bwakikira abanyarwanda oli muntu mubi obadde kyenawe zekikirira akaunti yange sina munyarwanda gwinti lwakiva ku baana babendi wabasanga mu Buganda baana ba Buganda gwe omunyarwanda obatulugunya obwenkanidde awo kiki omwana abendi mumute beerako n'ekisa baho ne full figure muli bazadde mubeereko n'ekisa gwe baho bali bakusibyeko gwe bali bakusibidde mukomera ki naye omwana nange abendi mumute gwe omanyi n'ekkomera yo lifaanana gwe omwana abendi muto omutaddeko ekisirani ky'ekkomera takyasobola nakola mulimu gonna mu nsi gwe bakusiba batasobola nakwesimbawo kiki lwaki mwonoona future z'abaana abato muli wano muli mu byokusaaga gwe omanyi kye bayita luzira omwana eri bamusiyagira eri omanyi kye bayita luzira gwe muli wano mwasaamirira mbw abeereyo ekkomero liyita mmere ku mannyoko mwasiva ku mwana w'abendi kasajja gwe gwe omanyi kye bayita omwana oyo mumutaddeko omusango omunene mbw yavuma Museveni afuse terrorist mumufudde terrorist pressure kati yafuuka terrorist mu ggwanga lino lusi muva ku mwana w'abendi gwe omanyi kye bayita ekkomera gwe kasajja gwe kabaho akasiraani ako naye tumalirize Calvin tumalirize ensonga ya Calvin bwana Junior nsaba bw'obeera ng'osobodde okuleeta Calvin muleete Calvin nsaba mutegeeze ebigambo bino muganda wange obusiru bumukulembedde ayagala okugezaako okweteeka mu bagezi but is a total fool nti ebintu ebimu teyeeraganga nti abimanyi ng'ate tabimanyi era abantu abamu bwe twalabye ebbaluwa gye bawandiise gye yayogeredde nti yagitaddemu omutwe twatulise ne tuseka nga tulaba katyuni ezannyira ku muntu oba ku bantu so njagala mugambe muganda wange oyo Calvin nti olunaku olw'enkya naawe ojja kukeera ku makya ng'oyagala okukyusa mu bulamu kati essaawa zino weeyisa bw'otyo kubanga tonnabafuna mukisa naye ng'ate ogezaako okulaga abantu nti omanyi ate nga tomanyi era abagenda okusalamu ka vidiyo kano mu muŋŋambire Calvin nti is total fool emirundi mutwalo ate njagala mutegeeze nti yakatandika okuwagira NRM nze mpagidde NRM okumala emyaka 25 kuba nali mbaddeko n'omukulembeze wa town council Namba so ayinza okulowooza nti wakabi okusinga abalala bonna abawagizi b'NRM Junior muzeeyi we yali munnamawulire wa president kitegeeza Junior afunye mu NRM okusinga gwe Calvin naye akozesa bwongo bwe embwa n'agiyita embwa naye kaakati gw'olowooza ku lw'okuba tewasoma nti bw'onobeera ku NRM banaakuwa omulimu tewasoma terajja kukuwa mulimu so nkwegayiridde Eddie Mezaya aina kampuni ezitwala abantu okuba ekye Calvin talina kampuni wabula mukozi omulimu gwakola mu kampuni eyo gwa marketing buli muntu gwaleese afunako evidence kye tuyita osinga okukimanya nti buli muntu gwaleese bamuwako ka percentage kwegamba muyiribi w'abakadama yes gwe mulimu gwakola talina kampuni okuwandiisa kampuni etwala abantu ebweru oteeka okubeera ng'olina omusingo gwa $2 Kayanja talina wadde $3 million 2 tazirina so lwakuba nti nayogerera mu batategeera naye ku nsonga eno bwe yakutte ku bannaffe abali mu kupanga obulamu omuntu ne bw'obeeranga mu butuufu tomwagala tolaga mutima mubi kubanga agenda kukeera ku makya tasobola kusakisidinga n'ajja kuba amaze okulaga ettima ebbi mu bantu buli anaamulaba ajja kuba amanyi essajja lino libi kuba kale katukitwale tukole abakiyita bata imagination nti ebbaluwa kale eyiseemu wadde tekisoboka kubeerawo bonna ne babakwata ne babazza wadde ekyo kirooto abantu bayinza kumutunuulira batya so njagala ngambe mukulu Junior nti muganda waffe oyo nali nkuwadde omulimu
ogw'okumusensitizinga atandika okulabikako ng'eyasoma ne nawe gulabika gukulemye ate nga gwotera okubeera naye kitegeeza junior naawe weeyagaliza wekka funayo ng'akadde atirisi lunaku muwe dakiika 10 ng'omubuulira ku bigambo eby'amagezi ng'abaasoma bwe beeyisa naye naawe oli selfish omusajja omuvuddemu akuname ayogere ebyekisiru alaga obutategeera bwe kwegamba nze ntandise okutya abantu bagenda mu nsizo bwa kadaama ezo amaziga bagenda ku bwongo kati gayo oyo bw'amaziga amugenda ku bwongo is stupid. Sawa Junior gwe ow'emirimu gy'ogolola akakyama amamera. Kubanga Junior yekyaliwe gwatera okubeera naye. Ne Junior yeefaako yekka ye bw'alaba ebiswaza ng'ateekayo omuyaye enjuki zimulume ye ngadde eno ng'agamba nti bannaye wali wabaddewo enjuki n'empita eno ng'oli yezimaze omugajambula because is a fool. Kati oyo gaayi afaananako omuntu eyeesize kazambi n'ayagala okujja mu bantu abakwambadde amasuuti awunya n'enswera zimujjuddeko oba okitegeera atunda bugga yeerabidde kapito we nti musajja ali atunda bugga kati ayagala okujja mu bantu abamala ebiseera nga bagenda ne basoma so nze namulabye yayogedde ebintu bingi n'agamba ne shoya Bobi Wine nti shoya Bobi Wine yeeranda ne yafulopinga tagendangako kwembasa yonna egaba visa tagendangako kwembasa yonna mu nsi muno ng'egaba visa naye ayogedde byerandani tamanyi we bakoledde tasobola genda ku Google n'alaba Bobi Wine we yayimbidde bayingiza abantu bameka Royal Agency egendamu abantu bameka ebintu kwe biri ku Google n'avayo n'ayasama nze ndi Wine arebe Junior mpagira ni arebe siwagira Bobi Wine mu byabufuzi naye sho yeranda yamenye record sho yali egezaako okugigeraganyako yali ya Maddox eyokusatu yali ya Firigo nze zonna zonna zibeeramu okuddako ya Bobi Wine yesabaddemu sho ya Alien Skin gye beesibako mushe zikutte Bungereza eringa mu yakutaano naye n'asiriwala tatunuulira kifo ekyabadde neerabira nti ekifo basooka kulanga Crystal Palace abantu ne babuukinga Crystal Palace ne bakyusa show ne bagizza eno abantu bangi nnyo ne babasalako okube Crystal Palace wala abantu be baali bayingira abantu bangi babagana okuyingira ng'ekifo kiri to capacity ebyo byonna tabitunuulira tayinza kubala ssente abantu bayingirira ssente mmeka ku show ya Alien Skin wadde baali mu kafo katono eya Bobi Wine bayingiridde mmeka ebyo byonna tasobola kubibala oba okitegeera nze Alien Skin kyali wange kuba ngendewe ankubira ne Kasimu ne amazima googerwa show ye yali yakuta eringa mu number 5 omusajja Bobi Wine yayambala bulungi show ye teyali mu byabufuzi nga bwe twali tukisuubira n'oli n'avaayo n'agamba yali flop teyakola bwati bannange tekitegeeza nti obeera ng'owagira NRM olina kusiriwala ekituufu kiyite nti kituufu ekikyamu kiyite nti kikyamu yensonga lwaki Calvin abantu abamu nga ffe tweyagala n'ogenda mu officials ne bakwaniriza ne bakwegayirira okuwa emirimu naye nga gwali mu Uganda teriyinza na kuwa mulimu naye ng'ate zaali Sweden zoka siba begayirira ngende bampe omulimu kubanga ndi realistic Junior ono olwamala okusoma teyaweza na mwezi mulamba nga tebannamuwa mulimu mu gavumenti kubanga iziriyo embwa giyitambwa gavumenti nayo teyagala nnyo bidomola nti ebidomola bakunganye bikaluvini kayaja ne banne nti babawe emirimu yensonga lwaki teriyinza kuwa mulimu Calvin nze njagala nkubule buuza Junior ono ajja kubulira office gye bampitiramu okumpa omulimu ate nga order evudde from above ne kaakati gwe olw'okwogera ebyekisiru nobody can dare okugezaako kuwa chance yonna because you're stupid
olaba n'abawagizi b'NRM bennyini bamme ba parliament oba baminisita oba abajase abafunidde ddala mu NRM teri n'omu bali kutyoboola so ya Bobi Wine ye London. Era buli muntu agamba nti mu ngeri y'okujerega oli n'agamba nti Bobi Wine muzinyi awo mu kuyimba twamugirako enkofiira kuba ne bo baamatidde wadde aba temuwagira naye nlukwatakuulu nange nasiimye ssebo. It was so marvelous. It was So amazing. abantu bayisizza n'ensi eri civilized naye n'omulaba yamanyira kulenga bugga na kulenga myera eri mu katale k'Ennakawa naye n'ayagala awa opinion ku bantu abali e London bamulinnya nnyonyi naye ng'ate ye tagendaganako kwembasi egaba visa tamanyi na visa bwefaanana. Ne bannange tumanyiddwa gwe yava ekkata atunda ebbugga atembe y'abakadaama otuusa naawe okuwa opinion Calvin Kanja ali kata. ku bantu abalinnya ennyonyi yali kata Calvin Kanja ali kata. gye yali obadde omanyi yali luddawa US. muganda wange tujja kunsesa ate nga sirina mmere yakulya kati liita tafumbye leero gwe olaba omusajja oyo asobola okugenda US gwolowooza waliwo visa gye bagabira egenda mu nsi zino gye basindikira ku kompyuta nti bagimusindikidde mu email oba ku WhatsApp ne Junior naawe ate ng'otuzizza nnyo layisi tutuule mu nnyonyi ne Kayanja ng'egenda US egenda Kenya na Bungereza. Kayanja mulimi wa bugga Abula. Junior obadde onziseemu omuntu kubanga baaba omusajja agamba kata ate gwewoza US bwanadde abagiseemu waliwo ebintu ebyewuunyisa mu ntuufu ne bobeera ng'oli stupidi embwa giyita embwa naye tosobola kuvaayo n'ogamba mbuno ate ekitiyo giyise jiika ennene kumulembe guno benazo Wansebo ogamba otya muganda wange ndi bulungi muganda wange. nze nkulekedde embwa Yo gambo oti. Bulungi muganda Junior gambo oti. nkulekedde embwa yiyo Ndisebo. Simanyi obambu basimbwa naye nze nabaddeyo ku show ayagala okumanya amazi ate nze I have a record of telling the truth. Oba kinyiga people power oba tekinyiga honesty is the best medicine. Naye nze gwolaba nabaddeyo ku show ate mbeera mu America naye nali nnyo ennyonyi yange ne ngenda ku show ya Bobi Wine era olwateekayo ekipande bwe kiti ne nga nina okugenda ku show ate nga Bobi Wine mbaddeko DJ we wano mu America several times naye kyantutte mu London lwakuba nti nabadde njagala kulaga support manyi nti nno at some point abantu bagenda kugamba nti yabadde flop ne ŋŋamba kanneegendere kuba ebiseera ebisinga ngenda n'empulira ba bloggers nga bawa analysis ku bintu ebimu naye nga saabaddeyo then I give them the benefit of the doubt naye nga waayo osanga omusajja byayogedde ebituufu naye ku luno nagambye kangende neerabireko n'amaaso gange naye kati nakitegedde nti ba bloggers abamu tebali credible tebali very very credible bw'oba osazeewo kuwa abantu mawulire ne gotayagala gabawe mu butuufu obagaye naye nze omusajja oyo simwagala naye ku luno yakoze ki ekikubi ngera Julia wagambye nti no yakkiriza naye nze nabaddeyo nze natuuka era ndani natuukayo ku makya saa 2 ku Lwokubiri nga show ya Saturday kati ngenda okutuukayo mbadde maze emyaka nangisinga nenfuna hoteli yange neneetegeka nagenza okutuukayo nga tewali Abamerica abalala bemanyi abazze nalabye abantu abavudde mu America abatasukka 50 abavudde mu America nga bazze show ogenda okuwera essaawa 6 ogw'emisana ng'abantu bazze dda naye abantu babadde bakulu abantu abasinga abazze mu show ya Bobi Wine temwabaddemu baana bato era ba promoters b'e London abasinga bagambye bulijjo tulina
akantu ke tukola mistake bulijjo tukola show zaffe nga tusika baana bato naye abantu abakulu wano bangi nnyo majority of the people ababaddeyo babadde basukka emyaka 3 n'okweyongera waggulu majority of the people nga bakazi bakulu bakadde waliwo n'omwami omukulu muzungu amaze mu America amaze mu Africa emyaka egitakka wansi wa 6 he's been in Africa more than most Africans atambudde aliwa presidents namu meetings kuba mukwano gwange namumanyira bulungi alina emyaka 87 bamuyita Nigel Watt era bamanyi mutabani wange bamuyita Nigel nangamba nina okugenda ku show n'ebifaananyi birina muzeeyi naga nina okugenda ku show ya Bobi Wine mukadde nakwata omuggo gwe ne tugenda ku Bobi Wine era yavuddeyo nga show ya Bobi Wine ekoze ekyewedde abantu bazze from all corners audience yabaddewo ya Bobi Wine si be bantu ba bulijjo abantu bafuna mu show za bulijjo. This was music and politics at the same time. Nenga abantu abasinze okubaleeta nze to be honest with you if it was singate mwabadde mu politics sandize kubanga it's expensive nenazze kulaga support ya Bobi Wine kuba Bobi Wine wetamu support ye bana batamuwagira bajja kuba bafunye batandikira omusajja talina buwagazi kati ffenna twagenzi just kulabisa era kyatuukiridde ekifo kyajjudde. The only thing I can compare mu diaspora ekyenkanako ne show ya Bobi Wine ye yuna ebeeramu abantu bangi naye tejjukira nti yuna bagitegekera omwaka mulamba wano weggwa omwaka ne guyitawo ne bategeka ate bagitegekedde emyaka egitaka wansi bwa 25 so kati yuna ye level eyo gyo gyebirako abantu bangi ati naye abantu abasinga okujja mu yuna tebajja nti lwa yuna bajja kuba pate nti ne batambula kuva mu state ez'enjawulo ne bamala omwaka omulama ne babookinga. Sure, it was a success. It was a success. Era Bobi Wine yalinye ku stage n'akuba live naye nze Bobi Wine mumanyi as a person era ffenna abasinga muyinza okuba mumanyi as a person. Bobi Wine man he's not the normal Bobi Wine gwe nali manyi nange natidde akuta binazo gya kwotako mu ngalo bulijjo simanyi kye bayita amasanyalazi nalabye abantu abakulu nga bakekema Bobi Wine ng'amuyita n'akekema bukebe ate kati otandise politics naawe katonda mu ggulu Mezaya Bobi Wine simanyi oba omumiitinzeko watu omumiitinzeko in the recent days Bobi Wine ajja kuyita kugambe twala penge bayise penge n'asanyuka naye ng'okimanyi naye amusabula ebiseera ebisinga ogambye penge nakati tanaddangulu Bobi Wine ffenna omuntu yenna bw'oba tomumiitinga ku Bobi Wine oba omwagala oba tomwogera olaba Calvin abo bonna tebaagala Bobi Wine naye ne bamala bamiitinga mu kifo kimu Bobi Wine amuyita Calvin tangu eno muganda wange kuba Bobi Wine abikola ne bw'oba tomwagira ojja kulanga karakita ye ekyuka ojja kutandika okulaba okola obuntuntu obuli awo kiringa Museveni ffenna tukola ki tugamba Museveni bitu naye nze nkimanyi if I meet Museveni nyinza okufunamu okutya obukulembeze omuntu omukulembeze abeera mukulembeze omukulembeze abeera oba omwagala oba tomwagala somehow oyinza omusisikana n'ofunamu amasanyalaze naye Bobi Wine era omanyi benazo omanyi kyenalabye Bobi Wine agenda US kiriza oba ganda ngenda US yes jangu werabireko waliwo nokubuno ngenda kubanga ekyanganyo ogenda mu Bungereza nabadde manyi mujja kukolako effujo abatali b'enyaleero n'okusinziira ku kyenalabye nawanise era tekugenda mu US ku show ya Bobi Wine kuyuna nja kuweereza video abantu nga tuli ku stage twabadde wano wennyini ng'abantu bakisinga engato ya Bobi Wine kakati ekibuuzo kyange kyembuuza lwaki abayimbi abalala tebasobodde kukola kintu ekyo bino biri mu politics ekiruwa no Bobi Wine yakoze UK lwaki abayimbi abalala tebasobodde kikola ne kibeera massive anti kamuddemu benazo Bobi Wine abadde amaze emyaka 10 talinnya Bungereza mu ngeri y'omuziki abawagizi be nga bamulinamu enjala okwo kwe yagatta akatiba ka politics nti Bobi Wine amazima gali nti wadde ndi wenyaleero ne Bobi Wine ali ku mitima gy'abantu era bamulabanga savior
Nayenze kati omuyimbi yenna gwe badde maze nga mwaganga talaba simulaba nkone bwaba amaze emyaka 2 sinza kulinnya nnyonyi yange ningira mmala wiiki e London sisobola nze personally n'abantu bonna bemmanyi abanasanze abavudde mu America it was showing support to Bobi Wine which is more political kyekatulese kumushowing support kubanga tetuba kujja show ne floppinga bannange na ate neeyisa gye mweyisizaamu ku shot yabadde political anti kati tosobola kucontrollinga buli muntu wanjawulo buli muntu alina background ey'enjawulo kababe ba NRM buli muntu alina background ey'enjawulo you can't control how people think how people it is beyond Bobi Wine no kyentegeeza benazo abantu ababadde wadde babadde bambadde atayaza mweza emyufu ne balaga support mu ngeri eyo ne you behaved so civilized you people mbadde manyi nti otukuba abantu b'Ebulaya bali fujo n'akamu abantu b'Ebulaya bali civilized kuba waliyo consequences buwekyanga babijjamu ya politics bakukwata obwomu ng'okubya omuntu bajja kutwale bali bakuvunaane as an individual bajja kuvunaana as a group so that personal responsibility Ebulaya abantu bakola ki bagirina n'okuba omuntu Ebulaya otya kubanga kiyinza okuvaamu ekintu ekirala ekinene which I don't think singa tubadde Uganda maybe it would have been different I don't know neera tukimanyi nti abantu batu expecting okukola effujjo kati abantu tobawa kye expectinga olina okukola the opposite noba surprising kubanga oba omuwadde ekyokwogera abo bayayi naye nga negwe tuba abayayi nabo bannayuganda n'abayayi bannayuganda naye nze yankoledde bulungi he did good nasiimye nalabye abantu abakisusiza abantu ne bakisinga engato ya Bobi Wine naye bambi naye kimuyisa bubi ne babagamba ati mukikola naye abagagga bazze bangi nalabyeko Juliet Zawedde nendabako Rebecca agabaawo kyabadde kyamaanyi ngulira no Junior ekintu kyotomanyi oyogedde abagagga bo Juliet Zawedde n'agaba abantu balina ssente nga tebabamanyi abo nengomanyi bana Uganda naye ate era nga ne Uganda wali abantu bangi nnyo balina ssente naye nga tebali mu limelight nga balina ssente ebintu bya osanga wano Uganda nga alina ekikutiya kya ssente kya pound kiri mu nnyumba the choice ate n'obugagga bw'omuntu ate nga Brian White Junior nawe naye nga show was a success ne tukola n'ekirungi kye yakoze ka meet and greet after party tebakalanze nakalanga nako kabadde vumbi nange nakaguddeko bugwi nange ne bampayo chance ne mbayimbiramu awo n'atuwa abantu yabadde like open mic abantu ne bajja kakati gwe Benazo ng'oyimba biki anti kyekyanyimbisizza kubanga siba kuyimba abantu bandikoze eki ng'oyinga nti mbuuza ng'oyimba biki nali muyimbi okimanyi kinayimba nga ne Chameleone enyaki yakigamba buli naku olinayo oluyimba nze nalinako ne bandi bakuba nti kati abantu ne Eddie Mezaya ndeka mpiseewo abagagga bange abayiseewo taata nze badde buuza n'omugagga wange gwe njogedde n'otamusiima Junior I mean Eddie Mezaya njagala kuchallenging tukoleyo live nkucompeting ng'oyimba nga nange bwe nnyimba tukikole ddi nkwabye ne bwe tutandikira wano kati ku live eno si kati obudde bugenze bagenda kukima byuma gundi tukube ku bulimba lwoyo obudde bugenze tukikole Junior tekeka ku Sunday tweyabye kati Junior essaawa eno seetaaga kuddaka kwambala essaawa eno tutandike banange kambabuuze kati penge ye tannaddangulu ayaya penge kyamutuuseeko omanyi penge avumidde Bobi Wine ebbanga ddene yabadde tasuubira nti Bobi Wine ayinza omuwa reception bwetyo ago ge mazima nange neewuunyizza n'ekikopo kya Nuupu ng'amuwadde reception amwagadde bami nasiimye naye ti Bobi Wine bw'atyo ye bw'akulanga tumwagala bw'akuna okutusinga mugundi aba ayagala kulaga nti ze sikulina kuombwa inewo abanga akulabisa
nkugambye wakabi kyeyakoze penge nze neewunyiza Junior okimanyi Bobi Wine okulicognizinga penge kyekigambo Bobi Wine kyeyasooka okufulumya nga zze mu bantu yakuba ennyimba ze 10 nga tayogedde kigambo kyonna olwaba okugira penge webale okujja oli wakabi nentya bw'oba oli eyo nga tomiitinga nka ku Bobi Wine ono gwe twogerako essaawa eno lw'oli mu miitinga bw'oli bw'ow'amazima ojja kuvaayo ogambe nti maani namiitinze gayi ne mukwata mu ngalo naye waliwo gega amasannyalaze nagafunye naffe tuleeta kamiliyoni uwa London kamiliyoni bamuleetako e London sebo nafuna abantu 6 kamiliyoni muganda wange sina kyonaaogerawo kampulirize buwuliriza abantu 6 n'agaana n'okuyimba bwe yalingiza munga mulimu 6 n'agaana okuyimba nawo buwungi tekisoboka Eddie Junior nze sirimba kamiliyoni yafuna abantu 6 naye Edi UK 6 people DJ Benazzo 6 people MP Rubaga South yali amutegese Edi olaba nange kennyini nga nkoze show era nsobola okufuna abantu 15 kati kamili yafuna 6 Edi lwaki naye lwaki Ukolega kati gwe Benazzo kamili muganda wo nsaba obuuze kamili lwaki wagenda e London n'otoyimba ajja kukubuulira kamili yafuna mpozi ng'omukaaga ogwogera bwogezi just mu kulaba obulabi you got 6 people 1 to 6 kubanga n'okuorganizinga show etwala abantu abasukka mu 6 anti kati muliriza Benazzo bwe tugamba 6 tugamba abasasudde naye okimanyi nti wano mu America abayimbi abakyasinga okukuulinga bannayuganda crowd ennene Kamiri crowd Kamiri wano mu America teri amusinga kusika bantu kati Benazzo kyowerabidde kiri kimu Benazzo kyowerabidde kiri kimu nti America katuwe okay kale ekyo sijja kidebatinga kubaka America katuwe I don't know America katuwe Bungereza ye muyenga kati America katuwe kitegeeza kuba bompa definition osanga nyinza okitegeeza ntino nga bwogende katuwe bwogende Uganda bwogamba ngezeke katuwe ne bwogende muyenga abantu bosange muyenga sibe bamu ni kati America eri yende bati kuba America tetubera mu states ezimu America ina 50 states 50 okuva main wembera okutuuka e London wenkana okuva wano okutuuka e California mu nnyonyi hours ezimu ekikulaga nti esinene otegeeza ki kyengezako okutegeeza nti America eri different in different states kati katwe kati wuliriza kyembadde ngezako okugamba nti bannayuganda ababeera emuyenga obungi bwabwe si bwe bali ekatwe si bwe bali ekibuye si bwe bali mu ndeeba naye kati mu America tosobola kukola shemu Benazzo tontegedde kyetegeeza nti bannayuganda abali mu America muli balayisi nnyo based on what anti ensonga lwaki bwe mulowooza nti Kamili ye star nze nkugambye yali ebungereza yafuna abantu 6 Kamiliyoni asika omulundi asika omunyarwanda asika omukonko asika munnakenya anti kakati kwe kyotagadde kutegeera n'okuba omanyi nti Kamili muganda wo edda toyagala mazima Kamili tasika abanyarwanda tasika barundi tasika bakenya tebirimu nti kati Benazzo tukozesa common sense ng'olowooza omutegesi asobola okuwa omusajja n'amugulira ticket n'amuwako deposit n'ajja Bungereza n'atayimba ne balance n'atamumusaba ekyo sikimanyi okay nenzi kati kankuwulire yali realistic nokyasobola okutegeera bwe ntegeka Kamili main wembeera wano wembeera tewaliwo bannayuganda tuliwo aba 5 ntegeseewo Kamiliyoni emirundi egitakawo 3
naye nga tujjuza kuba waliwo mu Sudaani namujjuza ki wanje namujjuza ki nga tujjuza ekifo nga mujjuza kiraabu oba mujjuza koolu nedda okusinziira kale wano wa Ebulaaya mu busiteti bwa wano wamma bw'ofuna abantu 2 oba okoze kubanga the size of the state aha kati ninako tugende mpolampola bw'ofuna abantu 2 oba okoze omusajja yafunye abantu 3,500 kati oyo bali mu show ya Bobi Wine linda mu beberazo tugende mpola bali mu 2 emirundi emeka antegezako kugamba